maybe abaganda basobola okukwata omwana ne bamutusaako obuvune ne mutamanya mwenna. Ekyokubiri nti singa tetumukomako ajja kusigala ng'akola ebintu byebimu nga ye amanyi nti birungi ng'afuna views ne likes ezitamugasiza saawa ya leero. Ne ŋŋamba nze ng'omuzadde alumirirwa omwana nina mutwala mu mateeka okusinga maybe kuba kati n'ogamba omuntu olaba ekiyitibwa Obuganda. Kyoyogera ku bya pressure okumugulako omusango nga gwe yavayo n'amuwalira. Kwanza okusookera ddala njakubaza Buganda ga Kingdom nebaza bannayuganda mwenna n'abantu bonna bannayuganda. Kino tekyakwata ku baganda bokka, kyakwata ku bantu bangi. Okusookera ddala nja bagamba nti ndi muzadde amwe mother alina omuntu omwana asigala mwana naye mu bulamu bw'otutambuliramu nabagamba nti success and fair based on and reality. Buli kintu kyokera kyakufumintiriza ate n'okubala situation. Buli bulamu bw'otambuliramu balanga situation. Bw'olumba Kingdom oba bw'olumba Obwakabaka bwa Buganda oba olumbye oba okutte ku ssavu ly'Abaganda oba okutte ku mpologoma oli magulu nyondo kyukyu tazanyirwako. Kyova Abaganda bagamba nti ali mukabi amaziga ndi mukabi omusaayi waaligwa wendigwa waliwo n'abantu abeewaayo okuttibwa olwa Ssaabasajja Kabaka. So nze ng'omuzadde nakiramu interest bbiri nekipikamu interest bbiri. Maybe Abaganda basobola okukwata omwana ne bamutusaako obuvune ne mutamanya mwenna. Ekyokubiri nti singa tetumukomako ajja kusigala ng'akola ebintu byebimu nga ye amanyi nti birungi ng'afuna views ne likes ezitamugasiza saawa ya leero. Ne ŋŋamba nze ng'omuzadde alumirirwa omwana nina mutwala mu mateeka okusinga maybe kuba kati n'ogamba omuntu olaba ekiyitibwa Obuganda. Kabaka agenda bugenzi bugerere abantu ne bafa abasajja ne bajjayo petrol station zaabwe nga munywa amafuta nga mwagala mukole eki. Buganda abantu ababuyimiddeko bangi. Tulina kanso Nahabwe eroya wange owa Ergon Company ne kanso Lutalo Robert basajja ba nankole ne bagamba ekikwata ku Buganda fo Buganda butuleze bwatusembeze tuli wanu bano bali expensive kwa amanyi bakola mumanya mateeka naye agamba ku kikwata ku Ssaabasajja Kabaka akanyumukiremu ale ne kikwata ku mwana kuba nange ndi muzadde asobola okufuna obuzibu bwonna mungeremu obwenda. So bwetwayimukiramu okugema kukira okuwonya omwana okumukomako oba okugamba nti maybe otinamuteeka alina ku 2-3 anaafunamu okutya mu mutima naye mwenna mubadde mumulaba omwana otwamugamba ko yasigala awaga ate nga ataddemu abantu bangi. Tosobola kuwakula ntalo kanaana n'anaakukuba tomumanya n'anaakuta tomumanya. Mujjukira limemba twafiirwa Isma Olax ne lipoota enabakudda. Isma yali musajja ali intelligent avaayo n'analyzing ensonga kuba yali muyigirize n'ayogera. Ensi yonna yakeeranga ku Isma ku makya morning show ng'akwata bukwasisimu ye n'atwa n'ayogera ensonga ng'abantu bamulaba following ne likes yabireka tebyamugasa kumuwa bulamu. Twafiirwa omwana w'omulwanyi bonna mangomanyi Jakana atulanga n'ayogera naguno guliko tosobola kuŋŋamba nti Jakana yafa bwati oba bwati owati. So n'olwekyo bwe tuvaayo ne tugenda mu kkooti kuba kutaasa era singa munneebaza bwebaza okusinga omuleka bamukube okusinga omuleka attibwe kubanga tojja kumanya agenda mutta togenda kumanya agenda kumukuba. Tosobola kuwakula ntalo mutwalo ku bantu mutwalo kubanga oyagala likes and following nolowooza nti wajja kukubulayo at least akola ki. So mbasaba president wa TikTok yugiwa oli abantu mwena muli wa TikTok n'abamasimu abaana mubanyonyole sefuko wooli bwomu biggest trending oba trending ennyo ekyo nkyogera mazima kubanga TikTok abantu abasinga balaba sefuko era gw'omugwo wadde ne ba Frank ba nabawabirako nabaho omukyali kufayo naye kino mukigamba abaana osobola okulumba levozo osobola okuyigala muyinza ozanyazanya mukati muwategeka wano mwaine mikinga muyo muyo ebyamulyo bemulona nyumba nga tugende mulindi ne mugenda mulingi ne gujja kati ogenda kutapingana za step ate nga kyokolo kya anti nga kikwongeddeko na yes esawa ya leero which one this one naye naawe tukosa bubi interview she's a baby not a baby
Mama, gwanyijayo. Bamutadde. Mama lero ndowooza oli safu jerere. So, kyenjagala obbagamba oba okwongerezaako following ennungi naye ogikoze otya. Bw'okola following nga weeyambula ng'olaga pampa olaga kabina tewali muntu wakalanga agenda kakuwa okujjako okukolera ebitole by'emmere. Teri muntu alina kampani agenda kuyita nga weeyambula ne weerebera. Taliyo. Nolwekyo teri agenda kuwakalanga ng'ovuma buli omu ojja kuvuma fulufiga nga mukwano gwa Honorable Nseka abeere nga yalina kampani gy'ayagala okubira akalango. Ojja kuvuma fulufiga nga mukwano gwa Miss Kigundi na Miss Kigundi yalina akalango k'oyagala bakolere ki kati mbasi ku secondinga oba you get my point. Lwe luzungu obutuufu koindi omuzungu aga nti play lwaki onyumba n'okamalayo omuzungu agamba nti play